view jimbaniza kadi kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba osubscribing ato nyigene kadi jimpeleka like video no comment section weli obaka buntira mu comment section ate osalinga on following mbani updates ezina value mbana moja gabagatamba tambula nakasita gazeti kutumedeko nakasita bali kubanga on following Faadi TVG eri abasinza mu gwanga erya Mexico mbatumiddeko mukwano gwange amanyikidwanga Nabukera Amina ali mu gwanga erya Mexico kutumiddeko Nabukera kubanga ofollowinga ali Mexico bamita Nabukera kosa ne nakasita rozeti ali Saudi Arabia abali mu gwanga erya Saudi Arabia Bahrain abasinza mu gwanga erya Oman bagamba nti muri bamanyi nnyo kubanga mugi followinga bagita Faadi TVG jimpeleka like video nkajamba kubanga trendinga nitoka wanji ate osikalenga on following kubamba ne updates ezenjawulo wano ku YouTube channel yange ensonga za Kasumba azikyagenda maaso nenga maama ye ayagala kubanga kolaki asitolageneke Saudi Arabia simanyi mukazi watu agira kukikwasaganya atya kubanga alaba akyalemedde okufuna ku buyambi kuba baade basobola okufuna obuyambi ku saliza wali ku embassy y'eggwanga ya Saudi Arabia eri mu ggwanga Uganda n'ebintu bikyaganye ensonga zikyaganye mukazi watu ateekateeka kubanga akolaki agenda mu ggwanga erya Saudi Arabia wala kyesimanyi agenda kusinsinkana ani ogwagenda okubanga agamba bamulage mutabani we abadde yeeteekako omuntu ow'amaanyiko mu ggwanga Uganda obanga minisita omuntu ow'amaanyi omunene kayinza okubanga akolaki amuyambako okubanga amuwa assist ayinza okumuassistinga kale n'amukwasaganyisaakoko abadde yeetagako assist eyinza okubanga emuyamba okolaki okubanga ayolekera mu ggwanga erya Saudi Arabia maama wa Kasumba Juma mukazi watu takyafuna tulo mukazi oyo yagamba asula agugumuka asula aloota omwana we nga amulaajanira omwana asula amuloota nga amulaajanira mukazi watu atabuddwa yabadde asubira nti ku embassy y'eggwanga erya Saudi Arabia banafunawo kugamba elito help tibanafunayo ku kalito help oba abuyambi kale obutonotono naye tebanakupanga bafuna sijagamba nti bafunye wabula tebanakubanga bafunawo kubanga se badde bafunawo yandibadde bandi byogedde n'essaawa kiraga nti banakubanga bakolaki bafunawo obuyambi jjukira mama fina yabadde azambalidde ng'ayolekedde yabadde azambalidde ng'ayagala kubanga akolaki ayagala kubanga agenda akwembasi abekinga ja communicating amu kuno embassy y'eggwanga erya Saudi Arabia embassy ebeko kyekolawo ekyenjawulo babeko information gyebabawo ey'enjawulo banoonyeze ku mwana ono Kasumba Juma kubanga bwe yakwatibwa byonna information ye bagina buli kubakwata mu komera information bakolaki baba nazo zi records naye bakyabulidde okolaki okubanga bafuna obuyambi bonna obuyambi bukyabuze temuwunya nga maama wa Kasumba muzzemu okumulaba nga ali Saudi Arabia temukyewuunya kubanga yabadde asubira nti anafunawo kabayinza okubanga bakolaki bamuyamba artistiko amawulire agakwatagana ku mutabani we agafunye mu ggwanga Uganda ng'asinziza ku embassy y'eggwanga erya Saudi Arabia ne information etambuliraga tanaba kubanga afuna buyambi bonna tanaba kufuna buyambi bonna essaawa eno wenjogerera baadde babusubira kukolaki kubanga bafuna ku embassy y'eggwanga erya Saudi Arabia bagita Faadi TVG subscribe button nyingene kale jimpeleka like comment section weli obaka buntira mu comment section mwena mbagala nnyo era mbebaza mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mu followinga ensonga za Kasumba Juma zikyatambula mpola tezinakubanga zikolaki tezinabakubanga hazigwa mwongere kubanga musabira Kasumba Juma kubanga maama bakyaganya okubanga bamulaga ekifaananyi ky'omwana we ayagala kakasa nti oba omwana mulamu kyagala okubanga akakasa mukazi watu era bulungi mwera